tugenda kugabana nga tumenyamenya mu kifaananyi ky'omukyala Mukama gwatulaga wano mu Bayibuli mu Ngero 31 olunyiriri olw'26 okuva mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli kye kino. Tusoma ebyawandiikibwa era mwe tutambulira ne kibeera nga kituyamba okutambula nga Mukama bw'ayagala. Era nkimanyi bulungi nnyo mu kifo kino we tuli. Abooluganda nziramu nti nno mwebala okutuyita. Wano tuliwo n'abantu n'abakyala ba Mothers Union. Omukyala atubuulidde okuva edda bakyala ba Mothers Union nga bwe beeyisa. Kakati kino njagala obbanjulira nti nze ndi May Kawaala, Musumba May Kawaala, Maama May, Jjajja May, byonna nga bwe biyinza okubeera. Nali mukyala w'omusumba omu, Mukama n'amwetwalira. Naye kati bwe mubeera nga munnyaniriza wano ng'aba Mothers Union, kirungi kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti tugende mu nsi yonna tukole ki? Tubuulire enjiri eri amawanga gonna. Ndi mukyala mulokole, nalokoka nina emyaka 16 naye neebaza Katonda nti akyanywezezza olw'ekisa kye. Sigamba nti byonna bigenda straight, waliwo weesanga nga waliwo akagulubye, naye Mukama n'akola ki? N'akuyamba n'okayitamu. Naye ndi wano lwa njiri okubuulira ekigambo kya Katonda okuva mu Bayibuli. Kakati ekyawandiikibwa kino ngenda kukisoma okusooka okuva mu Ngero. Bw'obeera ne Bayibuli yo oyinza ogibikkula, naye ngenda kusoma mu Luganda wano. Ngero 31 olunyiriri olw'26. Olunyiriri luno abakyala bano lwe baalonda era nga lwogera ku mukyalo muki omwegendereza. Nkusaba owulirize bulungi nnyo osobole naawe okulaba ki layini eno kyegamba. Lugambye bwe ruti, layini egamba bweti mu 26 mu Ngero. Ayassama akamwa ke n'amagezi, n'etteeka ery'ekisa liba ku lulimi lwe. Ye mukyala omwegendereza nti ayasamya akamwa ke naki n'amagezi, n'etteeka ery'ekisa liba ku lulimi lwe. Kanyongereko olw'27 lugamba alabirira nnyo empisa ez'omu nnyumba ye. Muwulidde mukyala Ibanda bw'ayogera, alabirira nnyo empisa ez'omu nnyumba ye, so talya mmere yakugayaala. Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa kubanga nabo baba bamulaba ng'afuuse kyakulabirako gye bali. Omukyala oyo omwegendereza. Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa, nebba n'amutendereza ng'ayogera nti abawala bangi abakola ebyokwegendereza, naye gwe okola ki? Obasinga bonna. Eyo pointi eyaba y'amaanyi. Omwami w'okukuyimirira n'akuwaana n'agamba nti bonna mbalaba abasikaati bayitawo bakola bingi, naye maama gwokola ki? Gwobasinga. Ebigambo bino eby'omukyala omwegendereza bigambo birungi nnyo kubanga bye bikola ki? Bye bizimba amaka. Omukyala omwegendereza awa omwami w'eddembe. Naye nga twogera ku mukyala omwegendereza, kino tekiri wala n'eri mwami. N'omwami omwegendereza awa amaka ki? Eddembe. Olaba maama ng'ayina eddembe ng'afumba, ye yajja kufumba nga tewali kimukaluubiriza kubanga mwami we muki? Mwegendereza. So bwe tubeera wano tekiri ku sayidi emu y'abamaama bokka oba abakyala, naye ffenna kitutwalira wamu. Omuntu yenna mu nsi gw'okusanga nga mwegendereza mu Katonda aleeta emirembe, n'ennyumba ye bw'ogiyingiramu bw'oti ekigere ekisooka owulira nga toyagala kufuluma kubanga muki? Mwegendereza. Naye ebigambo bino nga tubifunye okuyigiriza, kuyigiriza ki? Kino kye kitulaga oba kye kituwa. Waliwo wano point 3 zendaba: character eyitibwa embala, speech okwogera, ne leadership obukulembeze. Kituwa embala
era yembala etegeeza ekyo ekibeera kimeze mu ggwe. Embala kibeera nga kibala, naye ekibala era kiri mu byawandiikibwa mu Bagalatiya 5:2, kubanga omuntu yenna bw'aba abala ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu bye bimuleetera embala, n'obeera omuntu w'embala, ng'era ebibala ebiri mu ggwe ne bibatambuza bulungi. Amiina. Omuntu yenna omwegendereza oba omukyala omwegendereza abeera ne karakita ey'enjawulo. Era muwulidde wano nga batwanjulira ssenga omukyala oyo mulamu wa maama Ibanda, naye nange omukyala oyo muwaako obujulizi bannaye. Natunuulira omukyala omuto, omukyala omulungi, ng'alina empisa. Era nagamba nga pasita ne ngamba mwami Danieli, ye Danieli Mutyabule. Ne ngamba banayo n'omwami nga wa mukisa. Omukyala bw'ati tafunika. Omukyala yenna omwegendereza mu nsi era alaba ekirungi n'akikomentingako, kubanga ffe ng'abakyala naturally bwe tulaba ate ekirungi tetwagala kwogera, kubanga abakyala batera okuba n'obujja bungi. Naye omukyala omwegendereza atendereza ekintu ekirungi n'alaba munne n'agamba akaviiriko nga kalungi, kitambaala ekyo wakiguzeewa. Ate era n'oli omukyala omwegendereza tajja kikweka, ajja gamba ku Kampala Road oyagala nyinza okuodaringira. Kwegamba omukyala omwegendereza abeera n'omutima omuggule kubanga alina embala. Embala tugisanga mu Bagalatiya 5, kubanga omuntu alina embala abeera n'ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu tubisanga mu Bagalatiya 5:2. 2:2 awo ayogera ku bibala ebyo. Tujja kusoma wano kubanga bannaaye twagala tubeere nga buli kye twogerako kiva mu Bayibuli. Ng'olya ku kyokulya awo kusabeera ompe ku matu. Ate era nja kukozesa obudde, era bwe mulaba nga mpiseewo munkubira kadaawo. Kubanga ffe abamu tunyumirwa nnyo okwogera munnange. Asaba kwasa kazindaala. Waliwo alina ku Bayibuli awo. Kale ntuuseewo Abagalatiya 5:2 wuliriza bulungi. Eyogera ku bibala eby'Omwoyo. Naye lwaki tugenzeeyo? Lwakubanga omuntu omwegendereza aba n'embala. Embala is a character. Owulira lona? Embala is a character. Omuntu alina embala ey'enjawulo. Kati embala eyo bibala. Naye wano Mukama abyogerako mu Bayibuli 5:2 agamba bw'ati nti ate ebayibuli yange yeebisse, sorry. Bw'oba otuusewo somako mu Luzungu bw'oba otuusewo, naye kansome mu Luganda okusooka kubanga twagala ffenna tubifune bulungi. 2:2 agambye naye ebibala eby'Omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Mu biringa ebyo tewali mateeka. Abooluganda tubiwulidde bino. Bwe tubeera n'ebibala, ebibala bino eby'Omwoyo Omutukuvu bye bireetera omuntu okuba n'embala. Omuntu alina okwagala, omuntu muyi alina ekisa, alina okusaasira. Ate era Bayibuli eyogera mu KJV n'egamba nti n'obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe abo abalina ebibala ebyo. Kino kye kituyisaawo. Eno ye ID. Wogenda wali ku ggulu bw'osanze bamalayika n'obagamba ng'oli muntu wambala, bagamba bugambi yitawo, kubanga bino bye bitutuusa muki mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kakati bw'obeera nga oli mukyala, eno yendabirwamu. Eno yendabirwamu. Omuntu ayinza okubuuza gwe byonna obirina? Naye ffenna tufuba nga tuyaayana okutuuka ki awawakanirwa. Abantu abasinga tukozesa nnyo ekigambo I'm not perfect. Nawe we are being perfected through Jesus Christ our Savior. I am the righteousness of God in Christ Jesus.
kubanga nakkiriza Yesu Kristo okubeera ki omulokozi wange. Bwe mba nakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange, ali mu nze mutukuvu atuula mu nze. Bwe nzigulawo obulamu bwange ne mmuleka n'ayingira mu nze n'akola omulimu omulungi mu nze, kitegeeza ensigo etudde mu nze. Ensigo eyo erina byonna, Yesu alina byonna bino bye tusomye mu Bagalatiya 5:2, ekitegeeza nti embala Yesu omulina era akuyamba okukola obulungi. Ne bwe biba bigaanyi, Yesu akola ki? Akuyamba. Kyova olaba omukyala omwegendereza mu maka anyweza amaviivi, asaba. Bwe biba nga bigaanyi, bwe biba bitabuse, wabuluwo ebituuka ne bitabuka, n'agamba nja kusaba. Waliwo olwalaba nti leero omwami wange yankambuwaliddemu, yakoze bw'ati, n'agamba nja musabira. Okusaba eyo mbala nsigo ebeera mu ggwe ng'omukyala, ekuleetera okukabirira Katonda n'akyusa ebintu ne bikyuka. Osabira omwami nga nawe weesabira. Amiina. Kubanga byonna webikolera ki? Webikolera obulungi. Naye ayogedde ku kwagala, ekisa, obulungi, okusonyiwa, okwegendereza, okukkiriza. Amiina. Ebyo bye bikola embala. Yembala kyekyo ekibeera mu ggwe. Bwe kibeera mu ggwe, kitegeeza nti mu ggwe mulimu ekibala ekitudde mu ggwe. Ate buli kibala kibeera n'ensigo. Wali olidde ku muyembe gubeera n'ensigo. Wali olidde ku avocado abeera n'ensigo. Kakati muffe ffenna ensigo eri mu ggwe ebeera emera buli woogenda. Eyo ensigo emera mu ggwe. Kyekino kye twayogeddeko leadership, kikola obuweereza. N'ensigo togyesigaliza, naye ensigo buli woogisimba ekola ki? Emeruka. Kubanga ffe Katonda bw'atuyise ffenna nga bwe tuli wano mu buweereza, tusituligana ne tusitula abalala. Bwe basituka ate naffe ne tweyongerayo. Ekyo kye kiraga ki? Omukululo. Kakati ensigo eno ebeera mu ffe eba erina okumera, okumeruka, n'ebeera nga singa omuntu ali ekibala kiri mu ggwe, ebibala ebiri mu ggwe nga bigasa abekwetoolodde, bigasa community, bigasa ekkanisa, bigasa abaana bo, era bwe biba bibagasa nabo bawulira nti baagala nnyo n'okubeera around yo kubanga oyina embala. Karakita kigambo kikulu nnyo. Amiina. Okwogera, ebifuluma mu ggwe biviira ddala ku kyamera mu ggwe. Ekyo ekigambo olwo nalwo Luganda. Ekiba kyamera mu ggwe, kitudde mu ggwe, kye kireetera ebyo ebigambo by'ofulumya tebirinaako question mark na kitudde mu ggwe. Tukisanga mu Matayo 15 awo 2 nti ekituula mu mutima gwaffe kifuluma. Naye bw'oba oyaayaana okuba omukyala omwegendereza, kiki ky'oyagala kituule mu ggwe? Tulabye ebibala kabifuuke endabirwamu yaffe. Kituyamba nti buli wenneeraba ne ŋŋamba ffenna tulina olugendo gye tuvudde bannaye, tetwatandika bwe tuti nga bwe tuli wano. Tulina gye tuvudde ng'ebintu byali bitulema, ng'omuntu walina obusungu, boogeramu bibiri booti ng'okuba luyi, boogeramu bibiri booti ng'osamba, naye weesanga kati nga tokyasamba eyasambanga. Kitegeeza nti waliwo ensigo ey'obwakatonda egenze emera mu ggwe. Kati ffe tuli wano teweesalira musango, naye ekintu omuntu yenna kye yeetaaga okukola kwe kubeera nga oyaayaana okubeera n'embala mu ggwe ey'obwegendereza. Kubanga embala mu nze, embala mu ggwe yeekola amaka, ekola amaka. Kubanga maama bw'abeera mu maka ne bw'abeera nga mukambwe nnyo oba wa busungu nnyo, n'obwana buli ssaawa budduka mbiro. Taata bw'aba omukambwe nnyo, abaana olugira wuuyo, dadi wuuyo. Nze sijjukira taata wange yali musajja ssebo, nga ssebo mukambwe. Muzeeyi wange yali musajja musiraamu, nali musiraamu n'endokoka nga nina emyaka 16, naye muzeeyi wange yali musajja mugagga, alina famire ennene, era ebiseera ebyo bye nali omuto yalina abakyala 4, naye ng'asobola okulabirira famire, naye nga muzeeyi tazannya. Bw'avaawo bw'ati awaka n'asimbula benzi ye n'agenda nga ffenna tweyiwa mu ddiiro.
abagamba agenze atubeera kuzanya TV biki bwabajja ne tuwulira emmotoka abagamba muzeeyi wuuyo banaye muzeeyi wuuyo naye n'omala okola ensobi ne bw'oba weebase mu buliri ajja kujja abikule ku ttama lyo akuyiseeko oluyi era ffenna olwawuliranga nti muzeeyi atange embira emisinde abadduka mu siiringi ki kwegamba ebintu ebiringa bwe bityo naye kwegamba mujjukira naye nga bye yatuyigirizanga twabiyitanga omuzannyo twabiyitanga ng'ebyokusaaga naye buli w'obijjukira bikuleetera embala muki muggwe embala ekitudde muggwe muganda wange kyekivaayo ne bw'obeera ng'okweka ekitudde muggwe kyeraga ku maaso ekituula muggwe bwe kiba kya mirembe ojja kubeera omuntu kireeta beauty ffenna abakyala mutulaba tuli balungi era toddangawo n'ogamba naye oli omukyala yalungi gwe ne weetunuulira ne weenyooma oli mulungi bwe weekolamu omulimu n'oba n'embala ennungi bannaye ogenda kubeera muyitirivu gale kubanga ndabye ne maama wange kyayitamu ebigambo ebyo naye olunaku olwaleero abooluganda ki kye twetaaga kwekolamu mulimu kakati mbadde njogera ku muntu oli abeera yakozebwa obulala n'abeera nga obulamu bwe bwajjula ennaku kakati najja nga ennaku ye agiyiira abalala era ndowooza abantu tubalabyeko lusi tubeera mu kkanisa muntu n'agamba naye ekkanisa naye mulimu obuzibu mulimu abantu abakaawo biki abantu bano kyova olaba nti tubeera n'abasumba abasumba batuyamba ne batulera balera abantu abazibu abatakwatikako kubanga abamu balina gye baava bakyalina ennaku ate osangayo omwana omulala nga ye yalerebwa bulala ayagaddwa akoze eki alabye ebirungi ng'alina emirembe so mu nsi tetufaanagana naye era omuntu anaakola atya okubala ebibala bino bayibuli etutegeeza nti ffe abalina ku maanyi oba abali obulungi tuyambe bano abatakola ki abateesobola awo ekyawandiikibwa ekijjira ffe tetulina na kusala musango kubanga omuntu ono oyinza omulaba ng'abonaabona ayaziirana naye ng'ayina kye yeetisse ayina ennaku ku mutima ayina ebikyamulema kyova olabayo bayibuli etugamba nti yesu ye yajja yatujjirira agamba mujje gye ndi mwenna abakoyi abakola ki abazitoowereddwa kubanga abazitoowereddwa baba bangi bwe tusoma Matayo 11:8 ekitegeeza nti buli muntu ali wano aba yeetaaga yesu twetaaga yesu okuyingira mu ffe n'atukyusa n'akyusa ebyedda ne tufuna okusonyiwa ne tufuna embala y'okusonyiwa ne tufuna embala y'okwenenya nga omwana kikutwalira naawe okwenenya omwami okwenenya omukyala okwenenya omukyala okusonyiwa eyo mbala nekubeeramu oluusi ebiseera ebisinga bwe tubeerako mu counseling oluusi ojja kusanga mwami wo abaami abasinga oluusi obasanga nga tajja kujja straight akugamba ekigambo nti mukyala onsonyiwe nayogedde naye ayinza okukozesa ebikolwa kakati kiri nti tulina okubeera n'embala mu ffe ey'amagezi omukyala omwegendereza aba n'amagezi ate amagezi tegali wala na kisa nakusaasira byonna obisanga nga bikola ki biri wamu kakati omukyala ow'amagezi abeera creative mangu alaba ekintu n'akibalirira nga bw'obeera n'omwana wo n'omuwulira yesu n'asula ayagala kwebaka yekyusakyusa alabika yeetaaga kukyusa dayipa amagezi abakyala ababeera quick n'amagezi era abaami abasinga tubategeeza nti abakyala omwami yenna kirungi n'awuliriza ku mukyala we mukyala we buli wagambangako njagala twogeremu sabanga mukama ogambe mukama oba agenda kwogera ki naye mukama nsaasira katutuule mpulirizeeko naye byonna byakusaba waliwo lwojja okutuula akunyonyole ate luli era tewampa budde kwogera naawe naluli watambudde butambuzi naluli ate omunyo gwaweddewo nenkugamba tewaguguze ate luli nga bingiko naye ate bw'owuliriza kimuyamba okurelivinga abakyala abasinga baagala nnyo baame baabwe okubawuliriza bw'obeera omwami alina amatu eri omukyala ojja kuba n'omukyala ate naawe omukyala mwami wo bw'aba akuwadde akaseera n'atuula omwami oyo n'akuwuliriza ng'akwagala kitwale nga kya muwendo so omukyala omwegendereza
ani ayenza kikola ki okumulaba. Tulabye leadership obukulembeze ekyamera muggwe kibeeramu ensigo ereeta obukulembeze muggwe. Obukulembeze tebugwa bugwi ne babukukubako bukubi, era bwe baba bukubyeko bukubi ng'ensigo teri muggwe bugenda kulema. Kyova olaba tetuyina kupapira bifo, kubanga ebifo bye tuli kyekifo ekyo kyoli bwe buweereza. Amiina. Ako tukafunyiwe kyoli ekitudde muggwe bwe buweereza. Tulabye batwanjulira Ssenga, omukyalo oyo kyali bwe buweereza obuli mu ye. Oyinza omusanga nga tali ku kituuti kubuulira njiri, naye nga bw'abeera walinze ate siyingirawo, naye ng'alina obuweerezaawo. Kakati embala eziri mu ffe is the ministry. Era gw'atudde awo oteekwa okuba nga waliwo ne kyotuulidde ng'ate olina kyotunuulira ekirala kyoyaayaanira n'ogamba naye nze ndowooza nandibadde muyimbi, naye nga toba nga munambala yakuyimba. Weewaawo ate ng'era osobola okusinza Mukama, tekitwala ddoboozi gw'okusinza Katonda, naye nga ekituula mu ggwe ekikula mu ggwe kyekikola obuweereza. Ojja kusobola okuliidinga abantu ate nga you lead people in a gentle way, ng'oli mukakamu, kubanga ekyo Yesu kye yatulekera okuva mu Matayo 11:29. Yesu yatukakaatika n'agamba nti bannaye mwetike nno ekikoligo kyange ekyangu kubanga nze ndi muteefu. Yesu yatulaga nti ye muteefu mukakkamu, n'agamba nze nina emirembe nammwe mulifuna ekiwummula ekyaki eky'omu myoyo gyammwe. Kakati omukyala omwegendereza abeera n'obukkakkamu muwombeefu kubanga alina Yesu, alina emirembe, owummula. Ensi eno nga tunaagisobola abooluganda twetaaga okuwummula eri ebintu, ng'oli awo carefree oba kibaawo gundi aguze ekibanja, it's okay, Mukama yeebazibwe, ekikyo kijja. Gundi afumbiddwa, bya musanyukireko, nange omwami wange ajja kukola ki? Naye ekituleetera obuzibu kwe kukaalamuka, muntu n'ojjula obujja, tunojjula ennaku, n'ogamba nja gimusuuza, nja kukola bwe nti, nja kukola bwe nti. Naye ekireetera omuntu w'embala omwegendereza okunyweza ekikye kwe kubeera nga n'amaaso go togateeka ku oyo akikola bw'atyo, kubanga gwe oli muyite, oli mulonde, ebibyo bijjira ku layini. Omulabe ne bw'ayagala abikusuze tasobola, kubanga oli muyite, olina embala, oli muntu mwegendereza, ebibyo bijjira mu package. So obuweereza obuli mu ggwe buva mu ekyo ekitudde mu ggwe, kubanga ekijjudde mu mutima akamwa kakola ki? Kakifulumya. Amiina. Omukyala yenna ow'embala ye mukyala ayayaana okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu, ekyo twakimaze. Yayaana okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ekibala kirina ensigo, era buli nsigo eri mu ggwe erina omulimu, era mwe muva obuweereza mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Kati n'ekirala, nina omwana omuwala era mwogeddeko leero nga tuli mu church, by the way, nkola naye yabadde nga ngereza mu Kisiraamu, naye naŋŋamba Mama Mary, kakati eriyo abalokola abamu naye nga banywa ne ku mwenge. Kakati n'amala n'ambuuza naŋŋamba, Mama Mary, are you perfect? Ne mugamba siri, naye njayaana buli lunaku okukibeera kubanga Yesu ali mu nze is perfect. Amiina. Omanyi waliwo ebintu bye tudinaayinga naye ng'ate bye bituufu. Nze ndi muntu nnemererwa, naye ate Mukama yanteerawo ekkubo erinfuula omutukuvu era omutuukirivu. Era ebyawandiikibwa kye biva bigamba nti nze omutuukirivu wange anaabeeranga wala n'okujoogebwa, anaabeeranga wala n'okunyoomebwa, n'entiisa teribeera gy'ali. Era tewali na kyakulwanyisa kye baweesa okumukola obubi ekinaalabanga omukisa. N'agamba nti obwo bwe busika bw'abo be nnalonda kubanga oli mutukuvu we. Kakati buli we twogera nti ffe tuli batukuvu, tuli batuukirivu, omuntu atakitegeera agamba, is she perfect?